batomedde nsereko n'empuuga okwogera ku Kyagulanyi it was a mistake. Tokyalina propaganda kuba Kyagulanyi n'amukwata. Tulina omusibe gwe bali batusibako okubanja omusibe wawe mumujjukira namwe bali mu kkooti azina mazina. Eno PPF naye bamuletanga ye presidential candidate. Mu mawulire agaliwo Kano Okiza Besigye naye mu kifaananyi omwali obulipo bonna Bobi Wine abusimatuse wabula ku guno omulundi njagala ombulire oba taasimatuke. Waliwo olukwe olw'okuleeta Jeno oba Kano Okiza Besigye asokubanga adda ku side eno era bano kigambibwa bagenda kubanga bamuyimirira emabega okusako information eriwo kati nkusaba sooka olekinge video eno edduke ku buli Munnayuganda oba oliawo asana okumanya information eno naddala abaana ba NUP kati nkusaba njagala ombulire Besigye oba Bobi Wine teekawo comment section tulabe gwa Bobi Wine teekawo omutima lebya ddala mbu Kano Okiza Besigye ayinza okubanga bamutembeeta akomewo n'amaanyi okuva mukomera wabula mweno video weenaggwerako ogenda kubanga okakasizza kati omukyala bamuyita Hajati Nakalembe ali ku 0752 30 75 29 oli bweru empapula zikyaganye oli bweru emirimu tegitambula bulungi nnyo gwe oli mu nsi yonna America wonna Europe kkiriza Ghana bonaamukubirako asoma busomeddwa ebintu bijja kwekola byokka kati sooka olabe mu bajjo omwami ono bamuyita Sadamani Makebe naye information agirese bulungi nnyo. Waliwo obusobozi okubanga bagendako gatta bonna bayite candidate omu Roma kimanyi mutima gwe tebasse kulwanisa nfuga mbi nedda oba kunoka Uganda nedda baze kulwanisa NUP na mukulembeze waffe era n'agenda yabo olunaku lwonna yetodde kuki ku mukulembeze waffe wabula bino tebitandise leero omukulembeze waffe yabajjukizako lumu nga bali mu kuziika era abigamba na lukwago nga batongoza PPF yaabwe nti wabula be bakoba yali semwogerere emabegako ne bakola zikke waibala nsemuganda munnaabwe basobole tani obote mu buyinza wabula ekyomukisa omulungi ffe twawukanamuko kubanga ffe agenda yaffe teri based on nations oba tribes oba races. We are based on the national unity platform all nations ezikola Uganda musoga mulango mukacha bonna abaganda bonna n'abanyakole bali mu NUP. Ekiwalo kya Mpuga eragala kudda ku bwalide era Mpuga tagenda kwesiba ku president agenda kujanga MP ajja kuba MP agenda mu parliament agenda kujanga president naye Mpuga bola bakena naye agenda kujanga MP kitegeeza nti ndi kwenda bwa president tabwagala manyi bali tabwagala Mpuga yerimba mu yerimba limanda asobola okufuna yabo bakanafuka leader of opposition tasobola bafuna saka tulimbe manyize sirimba Kyagulanyi opposition akyali ow'amaanyi sagala kulimba bantu. Mpuga kyagenda okukola agenda kulemesa Kyagulanyi ebirooto bye. Era si yategedde nti bazze kulwanyisa Kyagulanyi. Nabo si opposition y'abantu si bagezi. Bona beetaaga okujja mu Bajjo University. Balina okujja mu Bajjo University bayige politics. Balina okujja mu Bajjo University saba mumanyize ebintu by'okuwamba. Nze manya nyingira nte State House mpangula nti akalulu. Mbakubanga nze Mpuga n'ensereko. I don't give Kyagulanyi relevance. Nkwata speech nenkwata akazindalo bwenti nengaba na Uganda omulabe wange Kyagulanyi kwa masiki ni munnange abona nganze omulabe wange yono omusajja ali mu ntebe agenda okucha akankana nendaga ebizibu bya Uganda opposition y'abantu banyina bizibu biruma abantu toyogera ku Kyagulanyi nkulaga nti Museveni yananyini w'ebyobufuzi bya nkulaga bonawe yabatomezza nsalako n'Empuga batomedde okogera ku ki balase balowooza kati kankuyigiza na kino nkigambe bwanda bakusanyuka TV ne busogalo yo tocha both sides kakati anasinga strategy anajja nakwata ku nsonga z'abantu anajja n'amanya nti ebizibu bya Uganda bwavu bungi mazzi mabi nsoma mbi ngulu tugenda kufuatira mu ebizibu abantu bwe bajja okugoberera kanala bine bampuga abasoma ngati bali mu kumalira ku Kyagulanyi budde. But who are the losers in this match? Nani ya losers? Kyagulanyi tana losing because tana yogera. Bana beba mukola ki? Beba mwogerera. Kyagulanyi banakwa soko sirike. Kyagulanyi kabe mufumbiro. Kabe senyonyi. Keba nakwata akazindalo. Ne bogerera kigambo ku nsereko nti nge. Ne bogerera kigambo ku Mpuga nti nga. Bajja kuba malebe makalu. Now your justification is kubanga justification ira kubanga babaire bamwogera. Dai baluzinga nupu yezimbye Kyagulanyi. Manya nupu yezimbye Mpuga. Gainanduki y'abana Uganda omuntu anyigirizibwa nyebo. Nawulidde statement eziwolereza obubbi bwa Mpuga. Naye sewunza kubanga yazikoze ye Muhammad Nsereko. Oyo yavayo nawolereza abatunyiga ensigo batuwamba batutta nga hakasa nti ffe bakyamu abaganda banaye mutu okyensigo mutunyigiriza mubijjoko bya Muhammad Sagirinya
oyawolereza kikyamu nako kandi gwe bakikozeko ekikyamu ate gwe mu byennyo kyogerako tebankoze kino okategedde kati eyo front erumbye balina enduli yaabwe ey'omuti ate nalabye basobola dividinga power y'opposition wabula tubalaba mu bye batongozza mwabaddemu n'ekigambo nti ADF oye bonna ne bawaga eyo statement si yange agenda mugitegedde ya ggwanga agenda yabala eriki NUP andi bafunye enduli anyway kati gwa bitegedde gamba nti honorable Asadaman Maki twire ode ku mukama lwali gyewaga biina ne babawo mugendo nti people power nga wenyalemu owa DP owa FDC owa Jema fene kituluma nti omwana agudde mwana Museveni lwaligenda without that kati bano buli omwana lwanira kufuna leader of opposition naye kati bamanyi nti bannayuganda muli biwumba tutu muli bangu bakulimbalimba iPod managers ziri mpuga za bala mpuga mpuga kwa leader of opposition abala iPod kamfiriza Buganda kampeko fraction yakufuza mu Catholic Church kambeko kyakufiriza mu Basilamu tubishura fena tugenda tugabane Salamu alaikum agati nakalembe omusemi wedduwa bwoba wenyiyembeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze agati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0725375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno kuba mpuga is more organized than Kyagulanyi twa bino byanfuba mpuga ku TV basanga mukuba nkwata mu ngalo how are you bajo jebale nange ne bwala nenga nokolera abantu kido kakati mpuga mu machuwa politics kati ate Kyagulanyi akyali mu stadium bino byabayimbi no mwogera ku wantaye na anyiga namulaba takutesa imo mu ngalo kati tosobola kufuga Museveni bwasanga Kyagulanyi amuwa omukono ate Kyagulanyi muhozi bwakusanga akuwa omukono otegera bulungi pakati Museveni atandise okwetereza maji kati kankuwe bwino mulimu abasirikale badde betegera bomu nga ADF yafuuka business muhozi omunkenge kankuwe bwino olikyogera with authority kankuwe bwino mpuliriza muhozi abasirikale badde betegera bomu yabakutte muhozi omunkenge bwatadde maji tebakyamulimba era kankuwe nakiro bati baagala Damulira ne bamukuza Damulira mutugo betolodde nga abawa information entuufu Damulira simafe tamanyi byakulimba Damulira bamukuza bayinza okuba bagenda mu ekifo ekinene oba okumunafunya naye nga bagenda mu kinene kubanga yagezezzaako okugoba obufere mu poliisi kati Museveni badde kati kakubye Museveni adde nga betegera bomu Museveni abadde mwangu wa kufera mu wozi simwangu ebisirikale byonna yabikutte kati yabagemye through the right channel simanyi oba right oba mukwano gwo chidi alikanize mumanyi muhozi kolagana naye nja kuvuma nze bajjo naga muhozi wafuga nziruke Uganda ojava nze mu bantu besagala kwasaka kula muhozi nga president yense sagala kulaba era ngenda Kongo na Zambia naye kugambye muzamazima ngogera nga bagakola mu maje bakutte bana bateze bomu ekalerwe